communication skills zange have improved as I been nolwekyo communication skills nazo ziyamba kinene ng'okola business era zinyamba ate nsobola okutraininga abantu so I can replicate what I do nolwekyo bangi bakola ebintu birungi ng'ate buli omu akikola kubanga nsobola okusomesa nze ndowooza nti omuntu bw'alowooza ku Christine Luboga asaanye amanye nti asitula abakyala abaagala okusitulwa mu businesses naddala kubanga tubayigiriza ngeri ki gy'oyinza okutandika mu businesses ate n'ogiddukanya mu ngeri nnungi neesobola okubeerawo ebbanga ddene ate ng'ekuwa n'ensimbi ezikukolera n'osobola okuweerera abaana n'okukola ebintu ebirala nga bw'oba oyagala. Amannya agange nze Mulongo Beatrice. Wano mu kutunga amazeewo emyaka egisukka mu 10. Ntunga gawuni, nentunga gomesi, kwaya uniform, clinical coat n'empale z'abaami. Kale binnyambye kweyimirizaawo okuweerera abaana bange n'okuyambako ebyawaka. Omukyala bino bina engeri gye bikulaakulanyamu amaka go mukwataganyizza n'abawaka bwe n'omwami wo? Bikoze kinene binnyambye. Mu ngeri ki twagala tukubire tusikire mu ngeri ki batya okutumbula enkulaakulana y'amaka go? Nkwasaganyiza wamu n'omwami wange kiba kiganye kale tuteeseza wamu ne tukikola nakyo ne kivaawo. Ebyobuwangwa n'abakyala n'emirimu mu kibuga Kampala ne Uganda erina okutwalira wamu birina akakwate ku nsonga lwaki omukyala talabika nnyo mu bintu by'obusuubuzi mu kibuga Kampala? Ebyobuwangwa birina akakwate k'amaanyi kubanga okuva edda n'edda omukyala yali ali wakubeera waka nga tagenda kukola gye tuyita emirimu ng'egya bizinesi oba okusuubula. Nze ndowooza nti ebyobusuubuzi bikosebwa nnyo emisolo kubanga bwe tuba tutandika bizinesi zaffe ng'abakyala tetubalirira bingi. Kaakati nze nasomesaako ku bakyala mu community yaffe basobola okuzuukusa ekirabo kyabwe singa baba bayise mu musomo gwe bayita entrepreneurship oba gulimu ebintu bingi osomesa abantu confidence building n'amanya nti bwe naaba nkola business nina okuba confident kuba abakyala batuyigiriza nga tukula nti omukyala yogera mpola kubanga omukyala tubayigiriza nedda bw'oba mu business yogera nnyo tunula omuntu mu maaso be confident bali oli akugulako asobole okumanya nti ndowooza gwengulako asobola. Ne tubayigiriza n'ebintu ebimu nti bw'oba okola bizinesi teeka wandiika kuba bw'owandiika otandika okumanya nti wano nkoze bubi ndowooza kankole bwe nti nkyongereko mu maaso. N'olwekyo emisomo gy'okubasomesa gizuukusa kyekibadde kyebase mu bo ne basobola okukola bizinesi. Oli omu ku bakyala abatutumufu kumpi okusalawo kwange abalina bye bakola mu kibuga Kampala nkubira tooki ku ngeri emisolo n'ebyobukulembeze mu kibuga Kampala gye biyinza okuba nga bikosa n'okulemesa abakyala abasinga okwetaba mu by'obusuubuzi. Nze ndowooza nti emisolo tegyandibadde mibi kubanga batuteerawo enguudo naye kye bakola batuteerawo ebitu encouraginga to do business. Ndowooza business n'emisolo ye byakabi kubanga emisolo giyinza okulemesa omuntu akola business kuba bw'oba okola business emisolo oyinza gijja ku magoba g'ofunye kubanga oluusi oyinza okukola business n'olemererwa okufunamu amagoba. N'olwekyo omuntu atandika business alina engeri gy'alemesebwa emisolo kubanga emisolo giba minene ate nga bw'aba mu kibalo kye oluusi aba tatadde mu misolo ye
aba ataddemu n'afunamu. Kaakati bw'oba otandika bizinesi, nze nga ayogera eri abantu abangi nandirowoozezza nti kikulu nnyo okugenda n'osomako katono ku ngeri ki gy'oyinza okutandika bizinesi, kubanga bw'oba ogisomyeko waliwo engeri gy'oyambibwa mu kifo ky'okukolera obwereere n'omanya nti kino nkikola era kijja kuvaamu ssente bwe ziti, kubanga bwe kitabalwa oluusi osalwa. Oyinza okufuna omuntu n'akugamba nti bw'oba ogenda okukola enkoko tobala, bw'onoobala tojja kusobola, naye bw'otabala oluusi otuuka wakati n'olemererwa, kubanga wakati awo eriyo bingi, eriyo emisolo, eriyo okusasula amasannyalaze, eriyo okusasula oluusi mafuta, kubanga ate eriyo bw'oba ovuga emmotoka eriyo okulindirira bw'obala ssaawa mmeka zetukutokose emmotoka bw'oba tokibaze, kuba bw'oba okola bizinesi emisolo oyinza gijja ku magoba g'ofunye, kubanga oluusi oyinza okukola bizinesi n'olemererwa okufunamu amagoba. N'olwekyo omuntu atandika bizinesi alina engeri gy'alemesebwa emisolo, kubanga emisolo giba minene, ate nga bw'aba mu kibalo kye oluusi aba tataddemu misolo, ye aba ataddemu n'afunamu. For example, ffe tuli VAT registered, value added tax. Kitegeeza nti ebintu byaffe biri more expensive than atali VAT registered. Kaakati awo ne wabaawo obuzibu oluusi, naye oluusi ekibujjawo, kubanga omuntu ayinza okugamba nti wadde nsasula VAT kantwale the quality. N'olwekyo tufuna era abajja gye tuli wadde tugasseeko VAT, which VAT is very high, 18% kinene, ate ng'oluusi bagattako ne gye bayita 6% gye bayita ya misolo gya gavumenti, kubanga bw'oba owaddeyo ebintu bingi baagala nayo gisasule. N'olwekyo emisolo minene, ate nga bwe twewola sente zirina interest rate nene. If you are going to borrow nga ogenda kuteekako interest 26 gattako 18 gattako 6 onookitunda sente mmeka? N'olwekyo ffe abamu kitulemesa n'okwewola, kubanga bwe weewola onookitunda otya? Emisolo weegiri. Tugende ku mbeera z'abakyala. Eri abakyala bangi gye basinziira eyo bambi nga essuubi libaweddemu, bagamba byagaana. Lwaki gwe byasoboka era wabisobola otya? Nze ndowooza nti okusoboka kwa bizinesi kuli okulemerako. Neebaza nnyo Mukama olw'ebirungi byampadde, waaliwo n'ebyampadde nga simaze nakusaba. Kaakati Mukama alina engeri gy'akutuusa ku kintu nga tomaze nakusaba. Kati yatujja mu ttawuni tujje ku bbiri tusobole okuyiiya. What next? Kaakati mukoze eki? Kubanga temukyasobola kukolera bantu bangi. Ne tukirowoozaako ne tugamba ndika tutandike graduation gown, kubanga teri yazikola, ate tuli kumpi ne Makerere. Bwe tunaazikola tujja kusobola okutunza ab'e Makerere. Ne tutandika bwe tutyo. Era ab'e Makerere bangi nnyo tetwandibamazeewo. N'olwekyo ekirowoozo kiba nti bwe naazikola tujja kuba bangi be tutunza era ne baba bangi. Kaakati naate bw'ogenda okola bizinesi wadde eyingirirwamu abalala bangi abalowooza naye bifuna, ate gwe oba mu maasoko kubanga gwe koliteyo ate nnungi okusinga atandika. Ate atandika alina engeri gy'alowooza nti kantunde eddondolo, kubanga ye olika aba bajje gyendi. Kaakati ne basooka nno bajja, naye tekirwawo, kubanga bw'oba okola bizinesi olina bingi by'obalirira. Kaakati bwe tuba tubalirira abanazitunga ab'engalo obawa ssente mmeka, abakola ebyekyalaani obawa mmeka, ye ataakomola, ye ataagolola, ye ataakola mu sitoowa, bingi. N'oba nga ggwe gawuni yo ogibaze
oli eyakakiyingiramu abala kimu nti kasita mita njiguze gumu kitundu nga bwe nkozesezza mita 3 kanteekeko amagoba ga mitwalo 2 nekimukolerako ekisooka naye kontinue okweyongera mu maaso ne kugaana kubanga agenda okwesanga yinga tebifuna buli kiseera mbangula buguzi kwegamba nekyetaaga embalirira ate nga bwe mugambye n'okuba patient kubanga ekintu okifunamu ng'omaze kikolamu ebbanga ddene kati ffe tukikozeemu ebbanga ddene nti bwe tuba tunegotiatinga we don't fail tolina bukodyo bw'otulimbamu tubuyiseemu bonna ate ng'omuntu atandika obutandisi akigwamu bamugamba kati bwe tunaakuwa odeno otuwaako mmeka. Tuyanziza nnyo Madamu Christine kama akwongera omukisa tuyanziza nnyo ddala ensonga za Madamu Christine oziwulidde. Abaganda bagamba teyetuukidde tanywa matabangufu twatuuse byonna tubikuwadde nga bw'obadde obiwulira. Nkwebaza nno naye nzijukira ebintu 3 mu mboozi yange ne Madamu Christine. Ekisooka gwe omukyala yaggwamu essuubi otegedde nti osobola. Ekyokusatu akutegeezezza nti obugumiikiriza owangula. Ekyokuna manya kikyosobola okukola nawe wekikutwala naye n'okusinga byonna beerako ne wowandiika ojjukire omanye byokola. Kwebaza okuba nga obadde otwegasseeko tusinkane omulundi ogujja nga twongera okukulaga ensonga kumpi ezifaanana na zino nga bwe twakusuubiza nti ku Kampala tutambulira ku nsonga mbeere bulungi. Ronald Kasirye producer wange abaddeyo yasinga otegeera bino byenkola. Katonda abankuumire atakuumira mpeera.